Chicho olifa tuweerabidde. What is it that you cannot forget in your life? Mukama nkoledde ekyewunyo kye mbadde ssuubira kubanga buli lwe mbadde nsaba nfuneeku eno essiimu naye Mukama yagimpadde mu linnya lye ate eriko nakaveera. Are you sure? I'm sure. Eriko nakaveera. Eriko akaveera. Kyokka bannaayi. Kale mbuulira ani yagiguze? Who bought it for you? Musumba Siri mukwano gwo? oli mukwano gwange. Kale mbuuliraako. Musumba olaba bulijjo mbadde nsanga bannange banzirako ne bangeyambu nombeera n'olusimu nga luliko ebituli nga banjerega nenfukamira naye nga balina empisa embi. Nefukamira wansi nensaba Mukama ne mugamba njagala mpa essimu mwana wiiki njagala nze nga nziwerako obujulizi naye Pastor kulwokubiri olwa valentine. Olwa valentine. Sumulula wamma. You speak. Sumulula emboozi. Speak whatever you want. Otyo. Olaba Musumba kati waliwo ngamba wanki olaba waliwo eyampita yali mukazi yali kojjaawo olaba Musumba ndaba n'okuwulira mpulira. Musumba nampita nangamba kwako nomugaki nangamba kwako valentine nga yagireetera mu bokisi yayo nga kuliko ne galanti byako buli kimu nga nebekiri naye Musumba nebaza Mukama naginterawe ati nangamba kino nga mbadde sisuubira mulamu wange naye Musumba olaba ngenda ku Facebook ne ku WhatsApp chatting ne ba friends bange bonna kubanga Musumba mpulira njagala nange ku mutima nasayense nnyo naye Musumba njagala oyo we yajja muzizeewo kubanga yagiguze $25,000 newunyiza ezo zinteekamu ne ŋŋamba yenzaani. Kyokka bannange gayi nga mulungi oyo. Is a good guy. Handsome. naye Musumba bambi musabira azeewo olaba nnyinza obutamusabira. Mukazi munnange reka njagala musabiriyani. Musumba bamuyita Rutaya Richard. Olina emyaka emeka? How old are you? Nina emyaka 17. Lwaki tosoma? Mama wange yali talina ssente. Kakati igwe neggaayo oyo muli biki? Musumba tetulina bye tuli. Siri mukwano gwo? Musumba oli mukwano gwange naye tetulina nebye tuli. Mbuuliraako. Amazima. Siri mukwano gwo? Oli mukwano gwange. Oba onojja n'okimbulya mu counseling? Kakati yagamba ki? What does it say to you? Olaba nze ngamba mwana gwe nkwagala. Mama kanyabo Gambi. bw'akigamba gw'owulira ki? How do you feel? Nze muddamu ne mugamba nkubulire nsaba kunsapoitinga kubanga njagala mbeere n'omulimu ogwange ate tugende ewaffe. Mwanjule. God bless you. Tosobwa programu yo kikyolifa teweerabidde wano ku ABS television okuva ku Monday paka ku Lwokusatu ssaawa 4 ez'ekiro.